Nze Lukwago Swali banange tewabaawo ababuzabuza nti Goma eri mikono gya M23. Goma ekyali intact. Ekigende mu maaso Goma essaawa eno America, Bungereza, European Union, Bufaransa naddala Bufaransa bali ku sorting out ekizibu kye babadde batadde mu Eastern DRC. Baabuleeta ne bugenda mu population kati bwo bubadde bulowooza Tshisekedi will succumb to urban warfare. Genda beera mu bantu fubutukayo tadduka. Sadaka forces jeziri, South African forces jeziri, Malawian forces jeziri, Namibian forces jeziri, Monusco eri ne buno Bukagame ne Museveni. Ate ekizibu kya Congo kiri far beyond Museveni and Kagame, because Museveni and Kagame have only been enjoying leverage from USA, UK, European Union, this time round Bufaransa, France. Ekigende maaso Congo kiri wakati wa conflicting interests of superpowers. That's why we've always stated it categorically that M23 are soldiers of fortune at the services of those superpowers. Museveni and Kagame are mere conduits, and they have been using them to recruit those M23 to bolster the interests of European Union, USA, Bufaransa, and the United Kingdom. Now, it came at a time when they have to sort it out. Chechigenda maso. Esawa zino. Tshisekedi aina capacity to defend them. Naye afaayo nnyo ku bantu. Buno bwe mu 23 bwabadde mu bantu. Era ekigende maaso eyo bitundu ebimu gye muwoza mbu M23 ewambye Goma. Goma is still intact. Goma is still intact. Kale batekeyo fulaga batekeyo government tulabe. Matanga nabadde naawe ekiro ng'ogamba oyagala state. You could not even allow me to submit. Nga wenjogera ebikuba bakama bo ba Museveni Bakagame ng'oyingirawo ng'oyogerera mugundi. Era we wawadde nnyo relevance ne nkugamba Masanga you are entertaining this ujingo of M23 hadi tulana awe. That's why I ran away. Ero liwabadde era nakuyise wabirabyo. Musimanyi batekeyo state. Otekayo state before even addressing the underlying issues of poverty, security concerns, conflicting superpower interest mu DRC nga tozi andolinzo oba tozi addressinze. Tetugenda kukkiriza Kagame kutukolako fujjo. Ndabye Gashumba alumba Kayindo utafire. Naye mu butamanya bwako Gashumba Franka Gashumba tokimanyi nti Kahindo utafire ne Eritu Mwine bebagatta Abanyarwanda abegatta ku Museveni okulwanisa Obote. Ekyo tokimanyi mu bwongo obwo kyovulaba Owawaalabu wawazi muri good at propaganda. Gwe Andrew Mwenda owandiike mbu Goma efolinze. Are you sure? Okay, batekeyo government tugirabe mbu Goma efolinze. Nonsense. Andrew Mwenda wayagala okusolicitinga to extort money from those Western power nga you are disguising as an interlocutor between M23 and those Western powers. Until when they realized that their relevance to them is over. Abani wofeya mwagala bino bagundi bano bye mwakolanga wane enamugongo bano bani ono abadde ambassador wa Uganda e Burundi eyakuba omuntu awe CTMP Matayo Kyaligonza ye script eri Goma essaawa zino. Tshisekedi n'agamba no sijja kutta abantu. Wazalendo FDLR Burundian forces are ready to sort out the Rwandan mess. Museveni, Kagame, European Union, and those Western power who have been behind Museveni. But the only interest is from those very Western powers.
beba mugamba tugenda kisootinga kati babulese bwe maleggoga bufubutukeyo bamale babuvumbigizi bufubutuka mu bantu Urban warfare bano ne bagamba no amajini gagamba no tetujja kutta abantu population kuba kati tebamanya ni M23 ani civilian mugendo kala bakafubutuka kali mu ngoye za bulijjo olumalawe amajewe gajanga tu nga kagenda kateeka ke ezekiyekera nga kakwate mundu kigende masse Goma and very soon kigenda kubeera addressed. M23 tenawamba ko Goma muleko buzabuzibwa propaganda bagala state byebiki anayi mutukwate empola mwe gwe simanyi gwe gashumba watugamba M23 egenda kujja naye engeri gye wakutte ku masanyalaze g'otafire yensonga lwaki muli wano yensonga lwaki baba kukusanga neggwanga mu Uganda naye tewasobola waawo ggwanga ly'Abanyarwanda nga there is a state called Rwanda. Ebibiri ku byo bisooka ebiveewo at least Uganda ka Rwanda tukakwate tukagatteko forcefully era Uganda empya eyina sooka okusootinga out ensonga ya Rwanda eve ku mapu y'ensi yonna kati awo tugambe nti ye eggwanga eri Abanyarwanda nti ye lifubutuka eri ku district ya Uganda ey'omusanvu tugifule district ya Uganda awo tujja kukkiriza nti wano waliwo eggwanga eri Abanyarwanda naye bino ebyo bakukusa ti olw'okuba mwayambako Museveni okukuba Amini n'obote ojjegwe weefuuke with that superiority complex muffe tuli bamaanyi twatendekebwawo okuba bakulembeze Bungereza na America sort out this mess before it is true because now it has started hunting you also simanyo yo rukunda bana akiseero bye yakola fete tugenda bikiriza that simanyi genocide memory Kagame za inculcating mbana Abanyarwanda kati bafuukire ensi ekizibu Tshisekedi mukama waffe tuli beteefuteefu kwegattako to sorting out this mess ebadde propped up by UK in its bid actually to bolster its imperialistic interest within the Great Lakes region. Salute you. Shama. Nakuyita ku live osomese nebikulema you could not answer my questions so just lie low like an envelope. Okay? Tshisekedi weyagerezaako okulumba Emmanuel Macron n'amukubira essimu n'akubira ne Kagame essimu n'amugamba tolumba. Okay? Tshisekedi now withdrawing. Essaawa zino ejjo Tshisekedi yasiibye akubira William Ruto essimu kuba America kati Ruto gwa Kenya gwe yagala okukozesa. America yalonda omuntu omunafu Ruto mbw abeere omukakanya w'ebintu nga bino naye newe yatwala amagye ga KDF nga gakulembeddemu East African Community Regional Force we yatuuka e Congo yadda mu kwekobaana na Kagame na Museveni ne babagobayo era KDF commander eyali akulembeddemu East African Regional Force naddukayo nakola statement nga agamba nti atebe tuli nabo mu force ne ya East African Community Regional Force ate be bali mu kwetaba mu kubba ebyobugagga e Congo nga ate be bawagira ne M23 kati Macron you are the problem or part of the problem musorting out ekizibu kya Uganda ne Rwanda e Congo because Congo has been so problematic to Uganda okuva ku mulembe gw'Obote the 1960 gold scandal kakati tulaba Museveni agenze babyeyo gold bikibiti ate we beetaba mu subversive activities against the government of DRC mbu bagala teeka ko president azinira ku ntoli zaabwe kikafuwe